Weewaawo abantu b'ekika babonaabona nnyo, abazadde babonaabona nnyo, abamu bajjamu n'endwadde ezibatta, abamu ne bajjamu emirimu okufiira ddala bwe ffuffululu, abamu n'okutabuka emitwe, abamu n'okuvangamu embuto, abamu n'okufuna ebizibu eby'enjawulo naye nga tebamanyi kwe biva. Kaakati njagala muwulirize bulungi, buli omu ajja kwetereeza w'ali, osanga ensi ejja kutereera. Olutuuka ng'abazadde bazaala abaana baabwe 8. Mu baana 8 nga muvaamu omwana ow'engeri, ow'ekikula eky'engeri. Oluusi omwana oyo nga ewaka tawulira, tayagala kusoma, oluusi ku ssomero y'asemba. Tayagala kukola mirimu, bw'agenda ku luzzi yalwayo. Mu banne bonna ng'omwana mwawufu, alina eddalu, oluusi ayinza n'okuba nga yeeronda n'okweronda. Bw'aba mwana muwala y'afuna olubuto amangu. Ekyo nno ne kivaako abazadde okutabukiranga ennyo omwana oyo, okumusindiikiriza, okumuvumanga ebya buli budde, oluusi okumutulugunyiza ddala, oluusi okumugobera ddala ewaka. Ate ne baganda b'omwana oyo nabo kasita balaba nga omwana ebintu by'akola tebiriiyo, nabo ne beegattako ne bamusindiikiriza, naye ng'ate waliwo ekintu ekimu kye tulina okunoonyerezaako. Ogenda okulaba ng'omwana oyo ebintu by'akola bambi nga si ye. Ogenda okulaba ekintu kye bamukubidde eggulo, waba tewannayita ddakiika ziwera 5 ng'akizzeemu era nga bakuba. Bw'aba ng'avubuse, oyinza okulaba ng'ebintu by'akola byonna eby'amalala, naawe okola okunoonyereza, ogenda okulaba nga si ye yeetuma, si y'abikola. Baganda bammwe bangi mubalaba eyo ku byalo oba gye mubeera, naye ng'olaba mu butuufu oluusi bamutuuza ne bamubuulirira, vva ku kino, lekeraawo kino lwaki okikola, naye nga aba yaakakkuba mabega ng'akiddamu. Ebintu ebisinga obungi tulina okwegendeza ne tusalaasala amagezi, tukoze tutya, tukoledde ki ab'eŋŋanda zaffe oluusi abali mu kubonaabona. Ebiseera ebisinga obungi abaana abazaalibwa mu famire oluusi bali 8, muvaamu abaana abamu, oli n'asoma n'amalako, omulala n'alemererwa, omulala y'asemba, omulala okukola ebikolwa ebitaliiyo. Naye abazadde mwali mufuddeyo okugamba nti abaana bano b'enzala lwaki ono yekka yavuddemu bw'ati. Era omuzadde otambulako oba ku muganga yenna akuli okumpi oba bamukulagiridde, ne weebuuza ku baana b'enjuuyo. Abazadde abasinga bakanya sappule, abamu babeera basiraamu nnyo, ng'ebintu ebyo tebabiwuliriramu. Kyokka embeera eyo bw'ekula ewaka, ng'olaba mu baana bo mulimu abaana ab'enjawulo mu bulamu obwa bulijjo, oba mu baana abalala, oba mu baana ba neyiba, olaba nti mu baana bo ggwe ate olinamu abaana abakusobedde, oluusi bali 2, oluusi 1. Abazadde kati mbawagaabuwa, tambulako, genda weebuuze, okitegedde, osanga oyinza okufuna ansa. Kyokka omuzadde bw'otakikola n'oyongera mu maaso na kusoma by'amadiini bino, noga nti Mukama bw'ayagadde, nammwe abooluganda ne mwetuuma ku mwana omu ne mumukyawa, ne mumulangira y'atayagala kukola emirimu, weegiri toyagala kukola biki. Oluusi mulimu abaana abamu oluusi abasuumuseemu, n'ajjako mu Kampala n'azimba amaka, n'ayita ku muganda wajja amubeererewo, oluusi muganda we oba mutoowe, oluusi muwala, n'amuyita ajja amuyambeko ku mirimu. Agenda okulaba ng'ate gwe yaleeta baganya okukwatagana, oyo n'amugobera n'amukyawa, n'omulala n'amugezaako, bonna ne bamulemererwa. Ekikozesa abaana ebintu ebyo, oluusi okusuulawo emirimu, oluusi obutaagala kukola, oluusi okukola ebintu ebitali bya bulijjo. Ekireetera ekyo, wabaawo omwoyo oguba gutembye omwana oyo nga gwabanja dda emirembe gy'abajjajjammwe nga3, naye ng'omwoyo ogwo gwagala ekintu kimu, mutambule muguzuule, mugutereeze, muguwe ebyagwo. Ebiseera ebisinga obungi embeera ezo zitemba abaana
n'abulwa emirimu, n'abulwa gy'afumbirwa oba n'abulwa gw'awasa. Buli mulimu w'atuuka bamugamba twajjula dda, buli mulimu tetwagala, ate aba yakavaawo omulala n'ajja n'agusaba n'agufuna. Kakati mugende nga mulondoola abaana abooluganda eyo, mulemenga kubakyawa bukyayi. Abaana abaliko empewo oba omwana aliko empewo abanga kikolimo ewaka. Omwana aliko empewo asobola okuviirako mmwe abali obulungi okugwa wansi, mmwe abafunye ku ssente okusaanawo, mmwe abalina ku maka gammwe okufa, mmwe abazaddewo abaana oluusi omwana n'afa ng'olaba, oba n'afa ebintu ebitali bya bulijjo, oba muwe nnyininyini abantu abakulu ne mutandika okufangako mpola. Naye ng'ekizibu mukiina waka. Omwana aliko empewo bulijjo yandibadde alabuukirirwa mangu era n'abeera ng'ayagalwa era ne mubeera nga mufaayo nnyo okutambula muzuule lwaki gundi yeekolakola ebintu bwe biti. Ne muzaalibwa abaana 8 mwenna nga mutegeera, naye ne muvaamu omwana omu yanywa enjaga, yakola biki waka, yayingira ekiro, naye nga bafuddeyo okuva mu buto bwe okubuulirira, okulaba nga bamuteekateeka, okulaba nti bamutereeza, naye omwana n'agaana. Ky'omugaanya olwaleero ku 8 kyaddamu. Abaana abo baviiriddeko ebika bingi nnyo okudda emabega, abantu b'ekika bangi nnyo okufiirwa emirimu gyabwe, abantu b'ekika bangi nnyo okuzaala embuto nga zivaamu, ate oluusi n'abantu b'ekika abamu okugenda ewa ssenkaaba. Okitegedde? Be baana b'ekika. Abaana b'ekika bakula bakukkuluma, bakula bakolima, kubanga omuzadde wamala okizuula nti omwana ali bw'ati, gw'atayagala ggulira ngatto okuviira ddala mu buto, gw'abeera asembyayo, oyo yayonooneka. Bw'anyumyamu ne bazadde banne, kyekyana kyantabula, oyo yayonooneka. Kyokka abaana bano si babeera baagala, si babeera baagadde okubeera bwe batyo. Mu kyo ntegeeza ki? Mulimu okukozesa ku magezi amazaale naddala nga mmwe ab'enju eyo, oba taata oba ab'enju eyo abooluganda, okutuulamuko ne taata bagamba naye taata gundi ali bwati ne bwati, naye lwaki tetutambulako ne twebuuza lwaki ali bw'atyo? Ebiseera ebisinga abafamire, taata bw'azaala abaana 8 ne muvaamu omwana omu n'atabuka omutwe n'agwa eddalu. Abamu ba taata amugezaako n'amutwalako eno gye tuwulira e Bukalango, mu baseeka, mu baani, okitegedde, amutambuliza ku ludda olw'amadiinidiini. So n'atagendako ku baganga, oluusi mulina muganda mmwe agudde eddalu. Era bwe bamusibasibakaawo ku miguwa ne bigaana, okitegedde, ne bamusabirasabirako mu madiini ne bigaana. Taata asalawo okusindikiriza mwana oyo era ng'omwana agenda bw'atyo nga mulalu. Kati nga tandika okulya kasasiro, naye buli kikyamu kyonna, buli kikolimo kyonna, buli kinyiizo kyonna, lwaki omwana oyo mwamugayaalirira kiggukiramu mmwe. Ebyo abantu abasinga temubimanyi. Si kirungi baana baliko mpewo okukula nga bakolima, nga bakukkuluma. Ebiseera ebisinga kye kiviirako abazadde oluusi okufuna ebizibu eby'enjawulo. Nga oluusi omuzadde ayinza okuserettuka n'aseerera n'akubawo omugongo, ogwo ne gukutukira ddala. Oluusi taata ayinza okuziba amaaso. Mulimu abazadde b'osanga nga amaaso ga kifunga gaayonooneka naye nga si bwe gaali. Omuzadde oyinza okukaaba agajjulujjulu lwa mwana oyo, n'otandika okutomerwatomerwa ng'embeera gy'otaamanya luli, naye nejja mu bukulu. Lwaki? Nti twakuzaalamu omwana naye tewasobola kumumanya. Abaana abasinga obungi abaliko empewo, abazadde mubeera mubalinako obuyinza kitono, wabula mukakatibwako okutambula muzuule lwaki omwana ono ali bw'ati. Ekitegedde, abamu abaana balinyibwako empewo nga bali ewaka, taata n'agamba omwana yeekoza biki bitefaanaganako bwe bityo. N'olwekyo mu mbeera eyo bajjajja batuuka ne banyiiga abatudde ku mwana oyo ne babaggyako omukisa era ne bagamba nti alitusamira alimala oba kuyita mu bulumi oba kuyita mu tulugunyizo. Katwagala tuwulire obubaka bw'omukyalo ono. Omukyalo ono alabika nduza yeddira mutima era ng'omukyalo ono muzzukulu wa Namugera Kakeete Bbaale era ng'omukyalo ono munyolo. Kitegedde, muzzukulu wa Namugera Kakeete Bbaale ku mpuku mu kibira gaggadde kitudde ku mbalama z'ennyanja.
era nga bano bazzukulu ba Kakeeto. No, si Kakeeto. Bazzukulu ba Kakeeto, bazzukulu ba Bwanika, bazzukulu ba oba Bannamata, kuba balina omusambu gwa Nnamata oba Nnamata. Nedda Nnamata bante, Bannamata be b'omutima. Kitegedde. Era nga bano Banyoro ddala, baviira ddala ku nkingiizi za Rwanda, ne bajja nga bavuga obwato ne baggukira ku kibira Ebbaale. Jjajjaabwe omubereberye yasookera ddala, bw'atuuka mu mpuku eyo n'agisiima nnyo, era mwe yasooka okusula. Okitegedde. Awo yava ate n'asenga olukalu, era ab'omutima bwe balina olubiri lwabwe oba embuga yaabwe, jjajjaabwe kye kituntundu ekyokubiri kye yaddamu, aga nti omuntu azimba ennyumba naye nga yatuukira ku mpuku. Awo yatuukira era empuku nkulu nnyo mu b'omutima bano bazzukulu Bannamugera Kakeeto, bazzukulu ba Bwanika. N'olwekyo twagala tuwulirize omukyalo no, wadde nga Munyoro, wadde yajja Buzzi, kati ebyo tetwagala kumanya, kasita tukubuulidde. Era nga Lubaale omutambuliza mu kituntundu eky'Obuganda n'Obunyoro. Twagala tuwulize obubaka bwo buno kiva ku ki Lubaale okuwera enkolokooto eri ab'ekika. Oluusi abamu ne bakifuuwa nga bakizza munda, emirimu ne gifa, ezzadde, emikwano, amaka, bintu eby'enjawulo, naye nga butamanya mwana ono, lwaki omwana ono mu baana 8 omuzadde be yazaala oba gwe twazaalibwa naye ye lwaki ali bw'ati, ne mutasobola kufuna common sense egamba nti si yayagala, wabula twazitambudde ne tujjawo embeera eno eyayambala omwana. Katwagala tuwulirize obubaka bw'omukyalo ne yeddira omutima wewaawo. Jjajja naloota nga nooza ebisumuluzo byali 3 eby'emmotoka nga tutambula ne mukulu wange, negenda okulaba nga ku mabbali ku makubo nga kupaakinzeeko emmotoka. Kakati omukyalo ono agamba ow'omutima nti yaloota ng'alonze ebisumuluzo naye ng'ali ne mukulu we, naye nga ku mabbali g'ekkubo kupaakinzeko emmotoka. Kye ki? Emmotoka epaakinze ku mabbali g'ekkubo, oyo ye Lubaale. Emmotoka yava mu kkubo n'epaakinga ku mabbali g'ekkubo, oyo ye Lubaale. Twagala twebuuze lwaki emmotoka eyo yava ku kkubo n'epaakinga. Kye kituntundu ky'empewo z'abano abantu ab'omutima nti Lubaale waaliwo omulembe bagwa bajjajjaabwe, ndowooza oba bassengaabwe oba bakitaabwe, ndowooza bano ab'omutima. Okitegedde. Abaagezaako okusamirira Lubaale ensonga ne bamala ne bazizza bbali. Mu kkubo mwe zaali zitambulira baazijjamu baaseeseetuka. Kati ono omwana waakulidde asanze ensonga ezo eza Lubaale nga zaaseeseetuka, zaayimirizibwa. Ab'ekika abatatya baayimiriza Lubaale, era ndowooza abamu ne bawera n'enkolokooto mu ngeri y'okugamba nti ebintu ebyo ali bitankuula. Kukitegedde, kwe kuzza ebintu ku bbali, kwe kubijja mu kkubo lyabyo mwe yali bitambulira. Mwali mulimu abagezaako okutambuza ensonga nga bali mu kkubo eryagala okutereeza ensonga ezo, naye baalemesebwa. Bwe bati ensonga ne bazizza ku bbali ne basalawo okusoma eddiini. Okitegedde, oba Bukatuliki oba Bulokole, nze naawe, oba Busiraamu, kyonna kye kiri, kyonna kye baasoma, ensonga baazizza ku bbali ne babaka Bayibuli. Okitegedde. Kakati omukyalo ono agamba nti yaloose ng'alonze ebisumuluzo. Okulonda ebisumuluzo kiba kitegeeza nti gwe kiggula luggi, gwe olina ebisumuluzo ebiggulira obugagga, essanyu, emirembe, obulamu n'obuwangazi awamu n'amaka. Kubanga omwana aliko empewo, abanga gwe baawongayo aba talina kyakkola, aba alina kunyikira kutuukiriza ekyo. Kyokka alonze ebisumuluzo ng'ali ne mukulu we. Mukulu wo muzimu, ogwo gwe muzimu okutambulirako gutali kuleka, ye mukulu wo. Okulonda ebisumuluzo ng'oli ne mukulu wo, akatuntundu ako kali mu bwa muzimu, jjajjawo akutuddeko, kubanga ayambadde ggwe ku nnyama yo. Kaakati ebisumuluzo ye yagamba nti olonze ebisumuluzo mu linnya ly'oyo gw'otalaba, ogwo muzimu. Okitegedde, oba jjajjaawo oba ssengaawo, naye mu linnya ly'oyo gw'otalaba.
kakati twagala tweyongereyo n'obubaka bw'omukyalo ono. Ne ngamba mukulu wange nti bino ebisumuluzo bannannyini byo bifuna bagenda kumpa, buli omu agenda kumpa akakadde ka ssente. Ndoza owulidde ekyo kye bayita okuwera. Ebisumuluzo byalonze ng'ali ne mukulu we, nkugambye mukulu wo muzimu ate mukulu we ayambadde ggwe. Sigamba ono mukulu wo gw'omanyi oba olinayo baganda babafa nga bakulu bo saabo. Mukulu wo muzimu oba mutoowo oba muganda oba mukwano gwo banneeyiba okuguba muzimu. Kati ebintu bibiri byogerera mu kintu kimu. Ono omukyala mu kirooto aloota yayatula, ne waliwo ayatula omulala. Ensonga zino mu kuzizza ku bbali, kati waliwo jjajja yanyiike yali nannyinizo, kati ono gwalooteramu obwa mukulu we eyanyiiga. Okitegedde? Kati n'agamba nti alyepanka nti atusamira, alitunoonya okusinziira ku kye bakoze, okusinziira ku nneeyisa zaabwe ab'ekika kino, tubanyiigidde omwana n'omuzzukulu, alitunoonya talina alitunoonya bw'aliba teyeesibye bbiri talina kyajja kweyongerako mu nsi. Okitegedde? Kakati twagala tweyongereyo n'obubaka bw'ono. Jjajjaawo awera nkolokooto, tulese awera nkolokooto. Oyo yenna alyepanka bw'atunoonya alimala kuliwa. Okuliwa kujja ddi mu bintu bino? Naddala abatambuza ensonga kwe kusamirira Lubaale ebbanga eddene, okonna kwe kuliwa, gwe mutango, kwe kumala omusango. Nga Lubaale tannakusaba kibbo, tannakusaba ffumu. Era abantu abasinga tubagamba nti akaseera kano k'olimu kusinza ku Lubaale oyo, lwaki otandise n'ekitundutundu ekyokubiri? Ekitundutundu ekyokubiri tukiraba nga ky'ekyobuzaale, kirimu okuteekerera gulambuzi y'amayembe, biki ebyo. Kale ekitundutundu ky'olubereberye ate kyo tekiriimu bintu kugamba nti nteekerera. Okitegedde? Kakati agambye buli anaaba ayagala ebisumuluzo bye alina okumpa akakadde. Akakadde ke kategeeza ensonga ez'edda, enkadde ezikandaaliridde. Ke kakadde. Ensonga z'abajjajjammwe ezo si za kaakati. Ke kakadde. Era akakadde kitegeeza ekintu ekikandaaliridde. Akakadde kitegeeza nti ensonga ezitali za kaakati, ezitali za mulembe gwammwe, ke kakadde. Ebisumuluzo bino okubiwa bannyini byo bajja kumala kumpa buli omu akakadde. Kati gwe ky'oba olina okumanya nti gwe gwali ne mukulu wo, mmwe muwera enkolokooto. Oyinza okuba nga si gwe wanyigira ab'ekika, naye nga oyo akweyolese gw'obadde naye ng'olonda ebisumuluzo nga gwe muzimu, gwe gw'otaalaba naye nga gwayisibwa bubi ab'ekika. Oba nga jjajjawo basengawo nga yaleka azimbye kasubi, ab'ekika baleeta ekiteeso, kasubi ezimbulwe. Okitegedde? Kale akati eyo kansooka enveeyo. Baleeta ekiteeso, kasubi ezimbulwe, biki abamu ne basula Lubaale mu masaŋŋanzira, abamu ne bakola ki. Kati jjajja oyo n'anyiiga, amaze okufa, gufuuse muzimu, avuddewo, ab'ekika bagambye ensaawa eno tulikoonewo, biki. Jjajja oyo n'anyiiga. Kati jjajja agamba bulukukidde ku mwana ow'omulembe guno nti nga bwe mwampisa bubi luli, buli anaayagala ekisumuluzo kukimuddiza ekyabanga eky'obugagga, nja kumala kumutanza. Katwagala tuwulirize. Nze ndyoke mbawo ebisumuluzo byabwe. Ne nnonda essimu ne ngikwata ne mbeerako omwami gwe nakubira. Ne mugamba kubira nannyini emmotoka eno, mugambe nti ekisumuluzo ky'emmotoka ye nze nkirina. Kakati ndowooza olabye, muzaalibwa n'omwana nga y'alina ebyammwe, y'alina buli kimu, y'alina ebisumuluzo, y'alina ekisumuluzo ekiggulawo, ezo enzigi ezaggalwa. Naye ne mutandika kwewalana, biki, obutaagaliza, enge,
olwo omukulu w'omu ategedde goli ku Lubaale oyo n'akola ki n'anyiga bunyiizi n'asalawo okuwala na buwalanyi so ng'oluusi ebintu bikutuukako siggwe obeera wabyeyitira wabula olabira awo kati nga ab'ekika kino balina okubeera n'entunula ennyangu oba erwana ku ekyo okitegedde ebintu bifaanaganako bwe bityo kati twagala tuwulirize tweyongere okuwuliriza. Kati omwami bwe yakuba ngenda okulaba ng'akubye essimu ng'eno evuze ngamba wulira bye boogera n'oli n'amugamba nti ekisumuzo ky'emmotoka yo bakirabye naye agambe nti ogenda muwa akakadde ka ssente. Ne ntuuka ewaali oyo omwami n'ampa akakadde kamu ne muwa ekisumuluzo kye. Ne ntuuka n'ewaali omulala ne mugamba nti ekisumuzo ky'emmotoka yo nakirabye era nze nkirina naye mpa akakadde ndyoke nkuwe ekisumuluzo kyo. Ekyo kiri mu kitundu kikozi ab'ekika bwe bali bafungizza gw'oliko byonna gw'olina ekisumuluzo gw'essenta gw'essenta oba entabiro entabiro kitegeeza omuntu ali mu kintu ekyo wakati yalina ekisumuluzo yalina ssente yalina ki kyokka olwaleero omuwala ono ayinza okuba nga mwavu naye ate yalina obugagga bw'ekika singa babeera basamidde era njagala kubagamba ti bw'okizuula nti muganda waffe ali bw'ati yaba alina ekisumuluzo kyonna ne bwe munaakola ne musulayo ne mukeesa obudde ne musuula enjuba nga waliwo omwana mu kika abonaabona mumwogerera tayagala kukola biki mwamukyawa olw'okuba bamukume muliko bulungiko kati gwe kyoba omanyi oba oli bulungiko oba oli bulungi ddala oba toyina oba tolinaawo wadde. Ekisooka Lubaale abeera abanja sente zino zemubeera mulina nga Lubaale oyo abanja zibeera za kookoonyo zipa mulaba amaka gonooneka mulaba emirimu giggwawo olaba buli kimu kifa olaba kakati mu mbeera eyo muteekemu Lubaale bwe kitiibwa ate n'ekirala bw'okizuula nti muganda wange yaliko empewo muleke kubeera awo kwerekerera era bw'okizuula nti muganda wange yaliko empewo okumukwasizaako obusasuzi bubeera bubwo bwamukwatiddeko kubanga empewo si nnyangu okitegedde. Nolwekyo ka tweyongereyo n'obubaka bwe tweyongere okuyiga okufuna okumanya n'okutegeera kitegedde akali ka tweyongereyo n'obubaka bwe. Kati omwami kyava agamba nti akakadde tekyalibadde kizibu naye n'okutambula nga tolinaamu ssente. Kakati mulimu abantu abamu Lubaale bw'asaba by'asabye oli n'agamba ati kakati bannange ebyo tebyandibadde bizibu naye ekituufu n'ensawo zaffe zennyini kye muli Lubaale asabye ente ekyo tekyandibadde kizibu twandibadde singa tubadde ne ssente twandibadde tugigula n'akola ki kandabe agambye nti tugambe nti babagambye ente okugula ente oba okuzimba kasubi naye nga temuyinaamu wadde era abantu abamu batera okugamba nti ebyo tebyandibadde bizibu twandibadde tubikola naye obuzibu ensawo temuliimu ssente nga Lubaale yababonereza dda kati ye Lubaale ono ali ku mwana ono singa mugenda mugoberera enjogera ya Lubaale ono ayogera ki ku bantu abalamu abaliwo okitegedde Lubaale ono ayogera ki katweyongereyo tweyongerere ddala okumanya oba okufuna
okumanya n'okutegeera mu bintu ebyenjawulo. Kati oli munne kyava amugamba nti walayo ssente batuwe ekisumuluzo ky'emmotoka. Kati omusajja kyava akwata ssente n'azimpa. Nengamba mukulu wange nti kati naakafuna obukadde 2 mbuzaayo akakadde kamu naye nazuukuka nga ekisumuluzo ekirala nga sifunye nannyini kyo. Okay. Kajjajja neefuna obubaka obulala nga nnawe nnyimiridde. Twalinga abali mu mpuku nga wansi w'empuku nga gye tuli kuba waaliyo n'omuliro nga gwaka. Kati ngenda okwetegeeza nga wansi waguddewo abaya yali nzirugavu nga bisyalira by'abano abantu beebikkirira. Kati we yali egudde waaliwo akati nga kuliko omusota nagwo gwali gwa bbulaaka. Kyenva nsemberayo omusota tegunnuma. Kati ngenda okwetegeeza obulungi ng'omusota guli nga gwagala kunnuma. Kakati mu kitundu ekyo empuku ekintu ekiringa ng'empuku bye byama bya bajjajjabo ebikusike. Okulabamu omuliro nga gwaka kitundu kya jjajjaffe kiwanuka. Ekitegedde kitundu kya jjajjaffe kiwanuka. Okulaba ekintu ekigudde nga kiringa saliya yennyota mw'otudde yakabakandawula. Kitegedde yennyota yakabakandawula mw'ogenda okubaako by'otuukiriza. Okitegedde kyekiri ekigoye ekigudde kiringa nga kisaliya ate omuliro gw'olabye muno mu mpuku oba jjajjaffe kiwanuka ate empuku gy'olabye ng'abali mu mpuku kituntundu kyasse ebyama bya bajjajjabe ebikusike. Okitegedde Bwembeera ng'asemberayo ngenda okuddamu okukola bwe nti nga ndaba ate gunsembedde gwagala kunnuma. Kati nenvaawo awo ngenda okukomawo nga nensanga omusota nga gulumye omwana yali muwala nga muto nga gumulumye emirundi egiwera. Kyebamu abannaye omwana agenda kufa. Nensikayo bwe nti omusota gwali gunaanuuka nga gulinga labba bandi. aka katunduza kakugabuliramu magi n'amata. Amagi n'amata okagabule mu mbuga ey'amagobwe singa obeera ogifunye wonna. Ogabule amagi n'amata. Weewaawo kakati katweyongereyo. Bwe nagusika bwe nti musa ky'okumuvaako omwana ate ngenda okwetegereza ng'omutwe gwagwo nga we gubuuse nga gunyingidde wansi mu bukyala. Nengusikayo bwe nti neŋŋamba bannange omusota guntemye nga ngenda kufa. Kaakati ngenda okuddamu okwetegereza ng'ate ntutte oyo omwana mu saaluuni bamusibe enviiri. Bwe twavaawo omwami omu n'aŋŋamba nti engatto ziiziri wali londako engatto z'ogenda ogenderamu ku ssomero. Nengenda atandika okwegeza mu ngatto naye engatto zonna zaali nnene ate nga z'abasajja. Ez'abakyala ezaali ziriwo zaalimu ng'engatto nnene. Ennyambalamu emu ne mugamba naye eno gyentuuse n'ekigere tolaba kisigaddeyo. Kati Okay. Engatto ezo buyinza okwegezaamu kwe kutandika okutambuza ku nsonga z'abajjajjaabo. Naye engatto olabyewo z'abasajja bokka. Lwaki temu famire yammwe mwaggyibwako ekitundutundu kya nga wono gamba nti engatto buyinza naye tulina okutambulira mu ngatto zo kubanga oli mukazi ate engatto zonna z'olabawo z'abasajja. Kitegeeza nti kituntundu ky'abasajja kyabawamba era kyabawasa. Okitegedde era nze nsuubira nti mu ngatto ezo okulaba ez'abasajja Lubaale oyo olina kutambula, olina kutabaala okusobola okuddizibwa obutonde bwo.
olina kutambulako okusobola okuddizibwa. Ebyo byonna Lubaale byabeera akoze eki? Byabeera yakuggyako. Olina okutabaala n'okola amakyusa, n'oddira obutonde bwo ne bukuddizibwa nti oli mukazi. Buli mbuzi ku nkondo yaayo. Oyo Lubaale wa ntabaalo, si wa mannyo wenu nti ngenzi wali ne bampaayo ekibbo. Oyo Lubaale wa kwebakirira. Kati katuyongereyo n'obubaka bw'ono tuwulire. Kati ne ndoota nga taata ali mu kunnyombesa, nga ndi waka naye nga taata ali mu kunnyombesa. Ate ng'akolanga ki? Naye mu bigambo taata byannyombesa nabyerabira. Ne mpiramu kimu nga ŋŋamba nti olina omuze ogw'okugamba ekintu n'osigala ng'otambula. Naŋŋamba naye nja kukuba emiggo. Ndowooza owulidde. Kaakati bali abaasooka Lubaale baamwesamba ne batamutereeza era ne baddira ensonga zonna ne baziteeka ku bbali. Ndowooza kuba kulinganga kuwummuza mpewo nga zibadde zitambula ne baziggya mu kkubo lyazo ne baziteeka ku bbali. Emmotoka eri ebadde ku mabbali g'ekkubo. Kyokka n'omwana alinga aliwo kati olwaleero. Oyo taata gw'olose oba tetolota taatawo. Olota taata Kabaka bulamu. Okitegedde? Kakati taata agambye nti ekikulu mwana gwe tuwulira, bakugamba otambula, bakugamba oyongerayo bweyongezi. Ke katuntundu ke waviiramu kuno n'ogenda ku mawanga. Olina ensonga ze baali bakugambyeko ng'era olina ky'omanyi. Okitegedde? N'osalawo n'otambula butambuzi n'ogenda ku mawanga. Taata agambye ekikulu mwana gwe towulira. Ne bali kugamba batya bakugamba otambula. Okitegedde? Kakati bwe kiba nti naawe wennyini oli wa mpaka, kale katukusabire naye nze mbadde nteesa empaka wandiziresse. Oyo taata Kabaka bulamu. Oludde ndowooza ng'olina ky'omanyi ku bya Lubaale naye nga tosalawo. Oloota oluusi mutamuddeko mutegedde nti empewo weeziri, gwe nga weeyongerayo weeyongezi. Tofaayo kutuula wamu kutereeza nsonga z'abajjajjaabo. Taata wagambye nti ekikulu mwana gwe olina empaka. Nkugamba weeyongerayo weeyongezi. Nti n'okulinnya obulinnya ebbaati okugenda okukola kyanyiza bajjajjaabo. Okitegedde? Kacaayi kabadde kantuze. Akati katweyongereyo n'obubaka bw'omukyalo ono tulabe ddala omukyalo ono oba anaakola ensonga zino. Ate nga nja kukuba emiggo. Taata ne mutunulira bwe nti ng'era bwe ntambula nga nzikirira nga muleke n'ewaka naye nga nze nzikirira bwe nti naye nga byaŋŋamba kye yaŋŋamba nti ajja kunkuba emiggo. Kakati waliwo omwami yali avuga akamotoka kaali keeru. Omwami we kyava andeetera essimu n'ampita, gwe Gayaaza. Nsaba ky'okumpita erinnya lyange nti Kathy, yampita nti gwe Gayaaza. Kaakati era awo twongerako nze nsuubira n'obubaka bwonna nze mba nnina kubumalira wano. Bakuyise Gayaaza kye ki? Oli mugayaavu, weegayaaza nnyo, weesaasira nnyo. Kyekireese obubaka obwo bwe Gayaaza. Kale weewaawo yenze Omulangira Jjuuko Munabuddu.